Yo, this is Rampant Killer already. Mbaniriza abalungi ku PJ News ankaka nsubire nti muli bulungi gye musinzidde okubanga ate mutumbudde eggwanga lyafiiriddwako munnamawulire omugundivu okuva mu Western Uganda omukyala amanyiddwa nga Chopper. Yes, ono yavudde mu bulamu bw'ensene era ng'afiiridde mu ddwaliro limanyiddwa nga Divine Mercy Hospital erisangibwa e Mbarara. Yali yaweerezako ku radio emanyiddwa nga Radio West wamu ne TV West. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mukadde wafiiridde abadde manager wa Greater African Radio. Ate nga ye Munnakenya Boniface yalabikira mu katambi akaasasanira ku mikutu migattabantu nga poliisi emukuba essasi ku mutwe mu kwekalakasa okwaliwo ennaku z'omwezi nga 17 June 2025 amaze n'ava mu bulamu bw'enseno. Ono afudde olunaku olwaleero ku ssaawa nga 9 ez'akawungeezi wabula ng'ate okubwa kwe essasi kwaviirako Bannakenya okwongera okuba ng'ate beekalakasa mu ggwanga eryo. Kurembere eyo y'okwekalakasa ekutte wansi ne waggulu mu ggwanga erya Kenya, pulezidenti w'eggwanga lino William Ruto yavuddeyo n'ayanukula abavubuka abakulembeddemu okwekalakasa n'abategeeza nti bagende maaso okuba nga bayita mu mitendera ddala n'okuba nga beekalakasa enkya n'eggulo ne boonoona ebintu wamu n'okulumya abakuumaddembe. Ono yabategeezezza nti bagumiikirize ekisanja kye kiggweko olwajja kubaviira mu mirembe bo bagende maaso okuba nga ate balonda oyo yenna gwe baagala okutuula mu ntebe ey'obwapulezidenti w'eggwanga lino. Ebyo nga bikyali awo bo ab'eggye erya UPDF basatu be bakwatiddwa oluvannyuma lw'okwenyigira mu ttemu ery'okutta omukulu wa Beloved Daycare and Nursery esangibwa e Mukono. Ono yabadde amanyiddwa nga Godfrey Wayengera. Kigambibwa nti yawambibwa abasajja bano abaali bakutte emmundu wamu n'okwambala uniform ez'amagye gattako n'okutambulira ku mmotoka eyeefaananyiriza kabangali ya poliisi bwe batyo ne bamukulubbusa ne bamutwala ku kyalo ekimanyiddwa nga Namumira mu district ey'e Mukono ng'eyo gye baamuttira ne basuula eyo omulambo. Wabula okusinziira ku beerabirako n'agabwe bakakasa nti abasajja bano baamukima ku mulimu gwe nga bakutte emigemerawala era bwe batyo bagenda maaso okuba nga ate bamuwalawala. Wabula ng'ate nabo oluvannyuma lw'okukwatibwa baabayokyezza kajojijoji w'ebibuuzo tebeegaanye kintu kyonna wabula bakkiriza okutta omwami ono era ne bategeeza nti waliwo omuntu eyagenda maaso okuba nga abasasula omusimbi bamuggye mu bulamu bw'ensi eno. Mu mbeera efaananako bw'etyo yo poliisi egamba nti ekoze okunoonyereza era ekyakolera ddala okunoonyereza ku nfa ya Dr. Kigundu Spaya era ng'egamba nti erina byezudde. Bagamba nti omugenzi yayingira lodge yekka ng'ayita mu mulyango gw'emabega era n'agamba abakozi nti agenda kubeerawo akaseera katono nnyo wabula ng'amaze okuyingira yaleka oluggi luggule kyali kiraga nti yali asuubira omuntu okuba nga ayingira oba yalina gwe yali asuubira okusisinkana mu kadde ako. Oluvannyuma abakozi basanga oluggi luno olwali olugule ng'ate si luleegule wabula nga ku mulundi guno luleegule nga dokita bamulaba yeebase ku buliri ali mu bokisa wabula tebaamutambaala. Obudde bwakya era essaawa zaawerera ddala 4 okutuukira ddala ku 6 ez'okumakya nga dokita ali mu pozishoni y'emu. Embeera eno netandika okuba nga ate ebeeraliikiriza. Bano bagamba nti baakoowola poliisi y'e Kajjansi era bw'etyo negenda maaso okuba nga ate ejja mu kitundu ne yeekebejja embeera we baasangira dokita nga mufu. Mu kisenge mu lumu mwe bamusisinkana baasangamu ebintu bino wammanga baasangamu ssente za $1,307 ne basangamu eza Uganda $9,300 essimu, tablet, ebisumuzo by'emmotoka, 2 HIV testing kits ng'obwo bukozeseddwa, eccupa ez'amazzi ng'ezo nzigule n'eccupa za Minute Maid nga nazo zaali nzigule wamu n'empeke eza Panadol Extra. Wabula ate era mukadde ke kamu baafuna akatambi kayite aka CCTV nga kano kagenda maaso okuba nga tekabalaga footage ow'enjawulo era nga kuno baasobola okulaba omukyala eyayingira ng'akozesa oluggi olw'emmanju n'ayingira mu ruumu dokita mwe yali wabula nga era mukadde ke kamu yafuluma. Okusinziira ku poliisi okunoonyereza kwe yakoze kigambibwa nti omukyala ono we yayingirira ruumu dokita mwe yali amasimu ga dokita ne gavaako tegaddamu kubeerako era bagenze maaso okwekenneenya essimu za dokita ng'omukyalo ono yali ayogeddeko naye emirundi 17 mu bbanga lya myezi 3 era okusinziira ku WhatsApp chats wamu ne CCTV byoleka nti guno si gwe mulundi dokita gwe yali asookedde ddala okuba nga asisinkana n'omukyalo ono. So poliisi ekyagenda ddala maaso okuba nga ekola okunoonyereza bategeere omukyalo ono yaani yavaawa
era mission waliwo yagimusindikako oba ye mwennyini yali yeekolera mirimu gye. Ebiva ew'omugenzi Muhammad Ssegirinya eyali omubaka wa Kawempe North si birungi oluvannyuma lwa DNA results okuba nga tezifuluma ng'ono yafa akimanyi alise abaana 9 ku nsi wabula okusinziira ku results ezivudde mu DNA zikirambise lwatu nti abaana ku omwenda kuliko abaana 4 bokka be babe abataano si babe. Kino no kividdeko mukramanyiddwa nga Andrew Kyamagero okugamba nti results za Ssegirinya ez'abaana eza DNA zinkubye wala era nga ziyina essomo gye zituyigiriza so nga ate ye omukulu omulala agambye nti Walukaga yali mutuufu ekitaawuluzi kyetaagisa okuba nga ate kikolebwa muleba ng'omukyala tannaba kugenda wala na bintu bya kukuza mwana oba ng'omwami nawe tunaana kugenda wala na bya kukuza mwana oluba okumuzaala bakole DNA omanye nti omwana gw'oddayo naye waka wo oba si wo. So embeera eyo ereetedde bangi okuba nga bennyikira emitima ne bongera n'okutya abakazi mu ngeri emu oba endala. So nga tibbo abakozi ku Nasser Road nabo bali mu kiyongobero oluvannyuma lw'okufa kwa mukozi munnaabwe amanyiddwa nga Nakiwolo Sofia ng'ono kigambibwa nti yabadde mukozi ku mobile money era nga yattiddwa bakifeesi oluvannyuma lw'okwagala okumusikako akasawo ku luguudo lw'e Nasser awo wennyini mu Kampala. Ono yagezezzaako okuba nga ate akalwanira bakifeesi ne bamufumita akambe era nga kano tekasipeyarinze bulamu bwe yafudde kitalo nnyo kitalo ddala. Ab'ekibiina kya NUP bongedde okukakasa nti ba inspiringa NRM bintu bingi nnyo oluvannyuma lw'ab'ekibiina kya NRM okubisa t-shirts eziri mu kala ya NUP ne bateekako ekifaananyi ky'omukulembeze waabwe era nga bano baalabikako ku lunaku omukulu Kaguta Museveni lwe yali agenda okuba nga ate yeewandiisa asobole okuba nga avuganya ku ntebe ey'obwomukulembeze w'eggwanga lya Uganda ng'akiikira ekibiina kya NRM. Kino nno kyabaviiriddeko okubaako bibogera. Njagala otwala omukisa guno okutegeeza nti si mu Uganda wokka wabula mu nsi yonna mu mawanga ag'enjawulo ebibiina by'obufuzi buli kibiina kibeera ne kkala mwe kijjira era nga kkala ezo ze bakozesa okitegeera. Wano tukimanyi bulungi nnyo nti NUP ya red, NRM ya yellow, PPF ya blue n'ebibiina ebirala mpuuga yazina orange. So mu mbeera efaanako bw'etyo aba NUP kyababuseko okulaba nga ate aba NRM red gwe beesaze n'aba nga ate ajjula enguudo era nga bino bimu ku ebyo byavudde mu bawagizi ba NUP. Olumu abantu bagenda ne bogera nti Kyagulanyi aliko omukisa gwe n'ogunoonya nga tukukola ki nga tugulaba naye nze leero nkola ki ngwerabiddeko nti bagamba nti omuntu alina omukisa buli kyakwatako kiriraba omukisa ekyo nkirabyeko lwaleero. Kasandabi ab'ekibiina ekya yero nga basazo ne bagamba naye nedda naffe katugaddeko kkala za red mu kkala yaffe ya yero lwa nsonga aliko favor n'aliko omukisa n'oyo ayagalwa abantu ekibiina kye kya red ne kkala ze zayambala za red naffe katuzigattemuuko. Mu byafaayo by'obufuzi bya Uganda ebbanga lyendabidde NRM sigirabangako ng'eyambadde kkala z'ekibiina kyonna ng'evuganya nakyo tekibangayo. Sirabangako kkala kibiina kya NRM nga kyambadde kkala za FDC ne bakuba kkala za FDC ne bateeka ekifaananyi kya President Museveni ne maaso tekibangayo. Sirabangako NRM ng'eyambadde ekibiina kkala za DP ne bakuba n'ekifaananyi kya President waabwe ne bakikola ki ne bakiteekako tekibangawo. Naye ku mulembe gwa Kyagulanyi gwetegedde nti Kyagulanyi akukooya kkala yo n'olowooza maybe oba kkala gy'ayambala eya red yemwagaza abantu n'olowooza nti oba obukoofiira bwe yaleeta bwe bumwagaza abantu n'obugezaako olaba nga tebakola ki tebakwagadde na bukoofiira n'ogamba kati obuveewo n'ogamba oba kubeera mu ghetto kye kimwagaza abantu naye n'ogendako mu ghetto ogenda olaba nga nedda tebikola kati n'osala n'ogamba nedda kati kanyambala ddala kkala z'ayambala maybe antolaka bamwagala lwaki lwa kkala oyo ye muntu abeerako omukisa. Ku lunaku olwo lwennyini abavubuka bano b'abaami bano n'abakyala bagenda maaso okuba nga tebakola effujjo ery'enjawulo mu kibuga Kampala naye nga yo mukramanyiddwa nga Mwesigye Frank yavaayo n'aba nga ate yeebaza IGP omukramanyiddwa nga Damulira n'amugamba nti a special thanks to Afande Damulira for rehabilitating these ghetto youths and transforming them into responsible citizens who love their country and their president. Yamusiima okuba nga ate yasobola okutendeka abantu abo n'abakuuma nga baagala ensi yaabwe ate n'omukulembeze waabwe naye nga effujjo lye baakoze lyabadde liyitirivu baakubya abantu babbya abantu banyaza abantu naye ng'ate era mukadde ke kamu ye omukyala amanyiddwa nga
Akulongo ne yaliko Assistant Inspector General wa Police bw'atyo yagenze maaso okubanga ate akifesinga bamusingana wali eri okulirana ne UBC ku bank emu ng'agezaako kubanga withdrawing ensimbi era nga yali ne mutabani we wabula nga mutabani we baamukuba era ennyindo baleka bagiyongobezza so nga ate mukadde ke kamu ensimbi ze yali withdrawing nazo baazimuggyako ne bamulekaawo ttayottayo omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze maaso okubanga ate abategeeza nti kyekino bulijjo kye tubagamba nti guno omulembe tegwina gugenda kutayiza nga gavumenti eri mu buyinza ekyali mu buyinza oba olyani oba ogikolera oba togikolera oba ogiwagira oba togiwagira bagenda kukutuukako bakucunye mu ngeri yonna gye banaabakoze ki gye banaaba basobodde so afande bw'atyo bwe yasigala nga mukwano tebamulabyemu bwa afande bwe so ngenda kubanga nkutuusaako egimu ku mivuyo emitonotono egyakolebwa ku lunaku olwo nga ne bafande ku street tebabatayiza Mulete komanya kutumuleka wanti muleta baji komanya ko mulete mumulete bo mumulete batuli bazukulu me komanya ko bete batugamba yo Kampala kuba mukade motoka mukweka obusimu tokwe mubemu tomukweka buledio bwamwe mubuleke tubulabeko abazukuluka wa lwanga wanji nenga state yatugenda wa mukulu mu mbeera efaananako bw'etyo abamu ku bo abakulembera emivuyo gino baavuddeyo ne bagenda maaso okubanga ate bakyewaaniramu leero ngenda kwogera ku gaali eyabaddewo eggulo soko kiweko dax egaali eya Museveni egaali ya Jajja Museveni eyatutte buli kimu mu bbala kati dogo owuliranga egaali bwe gaali yegenda kuyitamu wadde manye egaali yadde y'abapasita dogo wadde manye egaali yadde y'abafaaza oba yadde y'abahaji egaali yadde y'abaniga ate ng'enjala ebaluma obuzibu president yatusuubiza akasente kaffe tetukafunanga mu ghetto kati Scorpion Shaba abaana badde basiuse empisa ng'enjala ebaluma n'abagamba tugendewo omukulembeze kati abaana togamba embuzi webetambula nesanga ng'okyala kutala ekulya nesanga omuddo anke koleta wesanga omuddo ekoleta abaana badde balina okuluma mama obbala kuba balina zina okutuulayo nobody ziba mpisa mbi eyo gaali ya Scorpion Shaba gaali ya President Museveni NRM mpaka kyebayita egaali manyoko madema yagalambo fete tulina discipline egaali ya ruhembo gwenjura ekiri tukosa tuleka biwundu mabwa ate nago gattuka kati mulinda amabwa wegalituka mulinganga batekawo embeera mbu mwagala tutandika ebintu byakweteekako mba mwagala byakweteekako bameni tubisobola embeera tebaddeewo naye mba mwagala byakwessaako kweteekako era byakwefakina ebyo mugamba notwaddako fasobi sima ya sobi era bantuuko bombo plankisiyo naye byempiseemu nzofa ŋŋamba okufa olwedde nafadda naye nga mwana baluganda bamene tulimu eno owola naye bemujja ennyo era kijasi mutusinga kuba lipiripi likukwata ni mukifi nga bwe tulabye ayamba nnyo okujjanjaba emisujja omuli typhoid omuli malaria omuli brucella lwaki ajjanjaba emisujja egyo ayina nakyo antifungal ne nakyo antibacterial properties ayamba okufufugaza obuwuka obusirikitu
obulumba emibiri gyaffe ne bunafuya ekibumba kati omubiri ne gutandikwa okuba nti gukyalina basirikale bamala buli kadde n'obeera luyongoyongo n'obeera nga ofuna olubogumo n'obeera ofuna oluwewowewo n'obeera nga oli mulwadde naye gundi lwaki tawona musujja gwamulemeramu ne bakuwa endwadde z'olina ne z'otayina kozesa Neem tree era ffe ku Beef Organic twakolamu n'akakebe ak'ensaano Neem tree powder muntu ajja buli akebe kanase n'egiika emu n'ateeka ku mazzi gaagokya n'endokwa weeziri ez'omuti ogwo. Mu mbeera eyo yo poliisi evuddeyo bw'etyo n'efulumya alipoota nti ekutte abavubuka 21 ku nsonga eno era nga bano be bamu ku abo mbu abeenyigira mu kutulugunya abantu ku lunaku olwo mu kubba amasimu mu kuba byonna twala tugende yo bw'etyo bwetegezeza so nga ate bo abavubuka ba NUP bavuddeyo ne bagenda maaso okuba nga ate balaga obwennyamivu ennaku n'ennyiike gye bafunye ku mitima ku bavubuka bannaabwe abasalawo okuba nga ate bakolera NRM. Kale bayuti abamu mwana munyiza abayuti abamu munyiza mwana muzze ku bantu mubakubye mubabbye ekimu kukiraga nti munyigirizibwa ate ne mwegatta ku saidi y'omuntu abanyigiriza bageto yuti bennaku zino mwana muzuukuke mwebase kiki nze wenfunangamu ekirowoozo ekibba omuntu yenna ku kkubo Katonda nsaba ontwale ezo embeera banneetuzejjemu ezo embeera za kisiru bannaye tripu y'embalala tiketi zizino zafuluma dda munguleko tiketi banneezo sirina gagenda kubba bantu munyambe munsapotinge mupagireko munguleko tiketi zafulumye dda tiketi ya mitwalo 7 kitundu mbalala mujja tugende embalala nga 12 tuvayo nga 13 tugende tweyagale banne mujje munsapotinge munguleko tiketi sirina gagenda kubba. Mwami Museveni ndoza walabye abayaye be watwala bakubye buli kiramu nga NRM tebakyagiweesa kitiibwa okyaso atwala muyaye mu Kampala mbwakuwerekere naye ate Bobi Wine buli we tulumuwerekera tewaba akavuyo teri gwe babba teri gwe bakuba naye kati watuta abayaye mu Kampala ne babba abantu era Mwami Museveni waswadde ekyovola obuvunaanyizibwa kati obuwadde ababoda naye nkimanyi buli omu omukozesa. Bavubuka bannange tubeere kalulu ka Paris kumanda eddako nga 7 tubeereyo tulonde abavubuka ba Nuupu ate nayiseekaawe n'amasuba n'endabo ow'amajembu ali muleeyo muvubuka ali muleeya atambula n'emmundu yeekalakaasa asibye amamotoka gonna n'embuuza bano abasajja be baani. Mwami Museveni eggwanga lino lyaffe si lyammwe si lyammwe leero sirina Bible bulungi naye katugenderaawo abavubuka tubeereko nga 7 Parish Youth Elections abavubuka tubeereyo tulonde bavuka bannaffe zenzijjaawo ku Youth Councillor Nsubuga Yusuf Machinde Division teri agamba tugenda kutunka paka ku ofisa nize ntwala Kyagulanyi mu ntebe gw'otwala ani otwala mukulembeze oba nakyemalira abavubuka mutwala nakyemalira oba mukulembeze mubeereko tubeere ku mukulembeze w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu our president protest vote kalutugamba kanoonye kalonde kakuume kalwanire tufaafagane ba Museveni people power our power people power woyo songa ate ne president w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kennyini yeewuunya abavubuka abayinza okuba nga ate bakolera gavumenti oba bawagira gavumenti eri mu buyinza. Ne kati gw'oli ghetto youth ki akolagana n'obusajja gwe wakirabawa obeera ddawa ki ng'oli ghetto youth mbu ate okolagana n'obusajja omukwano mwagugjeewa munyumya mboozi ki era bubabuze bapima era ku lasti naawe bujja kuwanika ku lasti ekyo nkibabuulira. So ekyo njagala mukimanye nti babakozesa bukozesa banafuya kubanga bazuula nti mwafunayo munnammwe abajuwa ng'omutima gwe gukuba kyekimu nammwe ng'ebirowoozo bye biri kyekimu nammwe ng'ebyafaayo bye kiri kyekimu nammwe ng'aba understandinga ng'amanye ebirooto byammwe era amanyi gye mwagala okgenda. Naye mwe bageto yuti okubatuusa gye mwagala okgenda tulina okusooka okuwunzika buno busajja kuba ebyakabi byammwe bwe bubirina. Kati basala amagezi gonna okulaba ng'olutambi olwo lukyuka
ate nga terugenda kukyuka tugenda buwunzika nammwe bafala be baguze nammwe tujja bawunzika nabo. Abaganda bagamba enswera ensiru egoberera omulambo paka magombe. Yemmwe abatakiraba tunulira embeera gy'olimu. Tolina kubeera bw'otyo, oli talented, wali boxer wa kabi. Lwaki toli ku international level? Lwaki togenda mu Olympics? Lwaki bakasimu mabo balinga bakabi? Lwaki bamuteweta balinga bakabi? Bano be boononye system yonna ekkumide mu mbeera eyo. Kati ate bagala kozesa gwe okukakanya abo abasobola abagezaako okulwanirira. Okusookera ddala tebaagala tubagule maaso. Nene ekyokubiri bakozesa ensobi zammwe. Babasibire mu nsobi zammwe. Ndamulira jamo geto nabagamba tewali buzibu. Ne bwe munywa ebisadda byammwe, ne bwe munyakula obusawo, ne bwe mukola ki kasita mubanga temuwagidde Kyagulanyi, kasita muwagira Muzeeyi. Oyo takwagala kuba tayagala kutereeza biseera byo bya maaso. Tebabaagala. Babatya buti. Mpangadde ekimala mu kibuga kino Kampala era mbalabyeko bannaffe be twali nabo bangi nnyo. Bazebula Mando, Basobi, Bakato Musege, Baton Street, kuva nedda babeeralikirira basala amagezi agabajjawo. Wembule bagikolera mmwe. Era abaana bonna babatta nga bamaze bakozesa okukwata bannaabwe. Bagenze bateekawo ebikwekweta ebyenjawulo nga bakozesa mmwe. Baagala bastadinga. Twagala bajjirayo vako lyonna libeere lyammwe. Baleme bawaako buswazi. Naye era njagala mumanye nti ate abalala abalumirwa ensi yaabwe be basinga obungi era bajja baŋŋanga. Omu muganda waffe agambye bajja baboola, abalala bajja kukola n'ekisinga okuboola. Pay attention to details. Olaba abavubuka bano wadde babadde bambadde uniform za NRM naye obalaba okukola effujjo ero libakoze ku bantu nga batambula. Eyo si nsobi. Ekyo kyekifaananyi abasajja kibadde bagezaako okulaba nti bajjayo ebbanga lyonna mufa abavubuka eri abantu abakulu, kuba abantu abakulu be balina obuyinza. Lwakuba nti no desperate times call for desperate measures. Naye kyali kibanyumira nnyo ng'ekifaananyi ekyo kivuddeyo ng'abaana bali mu uniform za NUP. Naye empisa ze tulwanye okulaba nga twolesa kituuse mu mbeera kati nga balina okukozesa abaana batuuke n'okwambala uniform ez'ekisinde ekirala naye era bakoleremu effujjo. Era ekifaananyi ekyo kisobole okuvaayo nti abavubuka tebannatuuka kwefuga, abavubuka tebannatuuka kutambuza nsi kugizza mu maaso. Kyova olaba abakulembeze bonna abakadde babalemeza mu byobufuzi. Bamaama Kadaaga bakyaliwo, Honorable Moses Ali tebalina gye balaga, n'abali mu retirement batumukunde bonna babakomyawo. Kati amaanyi tebaagala kugaddiza abavubuka n'abo abakulembeze abapya, kuba abakulembeze abapya tuli radical ate nga tutambulira ku mazima. Obeera wakiri n'abakulembeze abakadde bosobola okukompromisinga. Kyova babatuwaanira tibalina experience, babateekateeka be bategeera eggwanga lyabwe. Obuzibu bwe tulina abasajja bano akazanyo ke bazannya, ye akozesa muganda wo okukuba ekintu kyo kyennyini. Kati era olaba abavubuka bagezaako okwerwanako bejje mu buddu era bakozesa bavubuka bannaabwe okubakuba. Gwe bw'ovaayo okikirire ng'oli wa ggwanga limu era bakozesa gwa ggwanga lyeryo aveeyo akukube ako kakodiyo. Era y'ensonga lwaki bantu bangi bamaliriza nga bavumagana nnyo Abaganda tituli bankwe, Abaganda tetwewagira ng'abantu. Naye nga g'amazima ne bandi badde bakyoli nga badde bavuganya ku gavumenti eno era bandifunyeyo abakyoli abagikuba. Kati problem iliwo nti Abaganda beetabe nnyo mu politics n'okuvuganya gavumenti ebbanga lyonna okutandikira
kumuzeika wanga semwogerere neba banga akakodi yako kaida kukola ku muganda munne. It's all propaganda created by the ruling regime. Gwe wakana nze olunaku lwajjo nabadde mu lukiiko n'abakulira eggombolola eri waffeene mukono nga kugasse n'abataka ab'ekitundu neera bakonye ku nsonga y'emu yannumye na nnyo nti Mengo eyagala kwongera ssente mu bavubuka nakulaba nti abavubuka beekulaakulanye naye obuzibu balina ku bavubuka mbu kubo bengeri gye batulabamu abavubuka babbi abavubuka banywi banjaga abavubuka tebaagala kukola. Imagine abakulu era natuse ne bagamba naye bannange namwe abafa abandi badde batuwa obudamu wakati mu kuteekako ebigambo ebyobulimba namwe mubikkiririzaamu. Ekituufu twagala okukola, ekituufu tetuli babbi, ekituufu tetuli banywi banjaga. Mwe abafu mwandibadde musooka ne mukikkiriza ekyo naye era ogenda okulaba ngera n'omuntu era ayogedde oluusi nga naye kennyini ayina ensonga ze era naye kennyini ng'ali mu byabufuzi naye mukulembeze era naye nga tayagala kuva mu kifo kye era naye ng'ayinamu ekifaananyi nti tewali n'omu gw'alaba mutuufu ayinza musikira mu ekyo ekifo waali. Tukyalina olugendo lunene naye nze nsigala ngamba abantu tuyina kwekkiririzaamu tetuyina kuggwamu ssuubi kubanga bino byonna bikolebwa propaganda era tulina omulwanyisa. Tumulwanyisa tutya nga twekkiririzaamu ng'abantu ti naffe tuli batuufu naffe tusobola okukulembera naffe tuli bakozi naffe twagala ensi yaffe. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ng'abakuuma ddembe mu ggwanga lya Uganda bakyagendera ddala mu maaso okukwata ab'ekibiina kya National Unity Platform olw'okwambala engoye ze bagamba nti zeefaananyiriza ez'abakuuma ddembe mu ggwanga wano era nga bangi bali mabega wa mitayimbwa. Bwe twogera bo ab'ekibiina ekimanyiddwa nga People's Front for Freedom bayite aba PFF nabo bwe batyo bavuddeyo nga batungisizza engoye ezeefaananyiriza zennyini eza NUP wabula nga bano bagidde mu kkala yaabwe eya blue and white naye nga ovolo yaabwe teyina njawulo neyo eya NUP. Bano bagenze maaso kubanga tebajjayo nomination forms okwesimbawo mu 2026 wabula nga mpawo abakubye ku mukono. Mu kadeke kamu aba NUP basigadde bamenyesa emitima oluvannyuma lwa Fande Charles Atwino okubanga akkirizibwa okweyimirirwa so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Nuwa Mutwe taweereddwa mu kisogwe era nga addiziddwayo mu nkomyo. Ababiri bano bakwatibwa ku misango gye gimu almost nga bagamba nti ono Atwine yalinga awa Nuwa Mutwe information ate nga ye Nuwa Mutwe bamulanga gwa kusansanya information ya bulimba ku mukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba ni government eri mu buyinza. Songa tebo abakola n'omukulu amanyiddwa nga Lord Mayor Erias Lukwago bavuddeyo ne balaga akaseera akazibu ke boolekedde oluvannyuma lw'ebyo ebigenda mu maaso mu bulamu bwa Lord Mayor. Kigambibwa nti ono asuubirwa okwetaba mu kalulu ka 2026 wabula nga oluvannyuma lwa sajjala gye yafuna mu ggwanga erya India embeera awo eyongedde okuba nga ate ebijjamu ku saidi yaabwe. Kigambibwa nti abasawo oluvannyuma lw'omukolako sajjala baamuwa amateeka amakakali era nga
talina ebyuma bye bamuteeka mu bulago muno ne bamuteekako amateeka g'okuba nti takkirizibwa kubeera mu public naddala awali noise era ng'ono alabiddwako enfunda eziwera ng'ali mu kkooti ku misango gya Dr. Kizza Besigye ng'alina obuntu bw'ateeka mu matera nga noise bwe gy'akwata ku matu bw'ati. So kigambibwa nti abasawo baamugana okubeera mu Kerere ate nga talina bw'ajja kunoonya kalulu nga tali muki mu campaign zibeera mu Kerere. Baamugana okubeera okuba ng'omubiri gwe agukozesa nnyo, baamugana okugutuuza ennyo, baamugana bingi. So mu mbeera eno ne balaga obweraliikirivu nti oba oliawo byandibatawaanyaamuko. So nga ate ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda aka National Resistance Movement omukramanyiddwa nga Dr. Tanga Odoi azzeemu n'agoba Julius Tumuhimbise omulundi ogwokubiri ono ng'abadde akimye empapula okuvuganya omukuliri Kaguta Museveni kwana n'akwatira ekibiina Bendera ku kifo ky'obwa pulezidenti. Tuhimbise bamuwadde amagezi okudda ku lunaku olwokutaano akime empapula lwe zijja okuba ng'ate weeziri. Wabula ono agenze maaso okuba nga awakanya enteekateeka eno n'agamba nti kigenda kumbeera kizibu nnyo okukima empapula asobole okuba ng'akuŋŋaanya emikono egiwerako ddala 100 ate bw'ati asunsulwemu ku lunaku lwe lumu. Ono si ye yekka afuumuddwa n'omulala amanyiddwa nga Brighton Kiwanuka Tiga bw'atyo agobeddwa era nga naye abadde akimye empapula kubanga alaba nti ajja omukulira Kaguta Museveni mu ntebe oba okitegedde ayagala kubanga yeesimbawo ku kifo kye kimu ekyabeere chairman wa NRM. Ekintu ekiganyira nga naye Tanga Odoi yamugobedde ku mulyango n'amutegeeza nti akomewo ku lunaku olwokutaano. Jjukira nti olunaku luno lwe bagenda okuba nga ate banominatingira ddala mu kusembayo. Ate nga ye omukramanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba pulezidenti w'ekibiina kya Democratic Alliance Uganda omukutu gwe guyina bye gwagendeza maaso kubanga ate guwandiika omukutu gw'ekibiina kye bawandise ku Robert Kyagulanyi Center nga bagamba nti we created Bobi Wine and he thought we would keep quiet when he was exposing us to Ugandans. That was a wrong strategy. In leadership, you don't expose your colleague. You sit in the dark and urge you out of light. In the DF, we have our comrades like Mokaku, Mabike, Nekasivante, who meet Museveni, but we can't expose them because we know that the money they lobby from the regime is helping our party. Bwati we yategezeza nti ye Bobi Wine beba mutondawo. Yali alowooza nti bajja kusirika bw'anaagenda maaso kubanga abalabisa mu Bannayuganda. Kino kyongera okukakasa nti Mpuuga ebitaano yabirya nti kubanga mu bufuzi bw'olaba munno ng'alina kyakola osirika tovaayo mu nsi oba mu light kumwogerako wabula muddeeyo mukazikiza kammwe nga muli babiri n'omwogererako eyo. Kati nagamba ffe wano tulina Mabike, tulina Kasibante, abasajja we batyo bagende wa Museveni n'abawa akasente naye tetubalabisa kubanga tukimanyi nti akasente at the end of the day bagenda kaleeta eno mu mpate kabeeko kikakola ki kye katuyambako. Kati oyo Bobi Wine ng'akeera ku makya nga atulabisa nga tusirika tetusobola kusirika. Ekifo ky'omubaka wa Busiro East kiriko abantu 3 okuva mu kibiina kya NUP n'atwala kaadi kuliko omukramanyiddwa nga Sam Mathias Walkaga, Honorable Lubega Medad Sseggona ng'one essaawa eno yakitwala so nga ate n'omukramanyiddwa nga Magola Emmanuel naye ali okubona mbagala kaadi ya NUP naye ng'ate abamu ku bannabusiro East bavudde ne bagenda maaso okubanga babaako ebikyambe boogera ku mukramanyiddwa nga Medad Sseggona ebbanga ly'abafugidde ery'ebisanja ebisatu gy'emyaka 15 beemulugunya. Bamulondera yakakulembera ebisanja bisatu. Kino kyakona kyasaba. Njagala kumanya mu myaka giri gyonna 15 yali tasobola talina mpuliziganya na chairman yamuli mugamba nti mufuniraayo meeting ng'eno njije ndabe abantu bange biki ebibasoomooza byegenda okubateeseza. Kakati ndowooza omukulu naye muwulidde. Ndowooza kya bugwenjufu buli omu okuwuliriza munne. Nze kyenvudde nkikola n'engira ki ne muwuliriza. Abakulembeze abali wano nsanyuse okubalaba n'abatasanyuse kundaba nze awali obukyayi nsasuza kwagala nsanyuse okubalaba.
ate ndowooza ne mu 2010 bwe najja saalondebwa bonna. Njagala kwebaza chairman okuyita olukiiko luno ate nange enompita. Neebaza kubanga muwadde abakulembeze bonna omukisa ne babaako bye boogera. Nabadde ndowooza nti nja kusooka mpulire abalina bye bambuuza naye kati kanjogere ebyange. Nawulirako nga waliwo agamba nti akabanga kano kembaddewo bwe nzija nina kuwa accountability. Ngamba abo abeetegeerera okubigenda okututtira ensi kwe kubeera nti abatayagala kuwuliriza bannaabwe baagala nnyo bawulirizibwe. Waliwo ensonga lwaki abateeseteese olukiiko luno baalonzeeyo be bajja okuwa omuzindaalo. Olw'ekisa kya Katonda waliwo abantu ababeerawo mu biseera eby'enjawulo ne baba bankizo ne bakulembera abalala. Mbadde mbasaba obugunjufu bwa Munnayuganda otambudde n'obwoya ne bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya anti Molden International Labour Consultants ya kampani eyakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedikiwa ne manicure, housekeepers atenga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeera bidde anti eno ye home of opportunities. Okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa e Namuŋŋoona, Nakibinge Road mu Rubaga Division, oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 074 783 88 oba 078 75 23 29 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077 0 eyo ye Molden International Labour Consultants ensibuko y'emikisa. Eyo nga nkujeyo ye yaliko mbaka wa Kawempe North songa ate mukadde kana ayagala kuvuganya ku ntebe ya meya wa Kawempe Division omukramanyidwa nga Latif Sebagala avuddeyo nga mukambwe muzibu n'atabukira omukramanyidwa nga Chairman Nyanzi okutegeerera oba okwagala okutegeerera ekibiina kya NUP naddala akakiiko ak'ebyokulonda mu NUP ng'agamba nti asalawo ng'ani mu kibiina ekyo ng'ani gwe balina okuwa kaadi ani gwe batalina kuwa ate ng'akakiiko bakalina akayinza okubanga akakola ki kasalawo lwaki obuvunaanyizibwa yaga kuweetikka yekka. Atabuse nno era nga bino byebimu ku bigambo ebimuvuddemu. Asewo ne bannyabo, nze Alhaji Latif Sebagala Sengendo owa Kawempe empya oba eyagwanyiza ekifo ky'obwa meeya Kawempe empya Division 226 ku tikiti ya NUP. Ndi musajja wa NUP kasangwawo Kayingo. Njala tusokwe mulugunya kwange eri abantu abo abeefudde nti kaakati be basalirawo NUP mu bifo eby'enjawulo. Njala okutusokwe mulugunya kwange nga kugenda eri Chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi lwaki oyagala kuwamba obuyinza obw'akakiiko kaffe aka Election Management Committee ng'otuuza abantu ab'enjawulo mu makaago. Bw'omala obatuuza abantu ab'enjawulo n'ogamba bano baveemu abantu abalala abeesimbyewo nga temubayise. Ye obuyinza obwo wabujjawa? Kubanga Chairman Nyanzi oli candidate mu Kawempe South naye kati olwaleero weefudde nti gw'oyagala okusalirawo bannakawempe Division ku bakansala ki balina okulonda, ku bameeya ki balina okulonda, ku babaka paalamenti ki balina okulonda. Kakati olwedde oli candidate naawe ogenda mu kakiiko osunsulwe kubanga naawe olina b'ovuganya nabo. Naye lwaki oyagala kulosa ensi nti kati gw'osalirawo ekibiina? Obuyinza obwo wabujjawo bw'okutula mu makaago n'otandika okugamba nti bano baveemu nga totudde n'abo bennyini abeesimbyewo mu bifo eby'enjawulo. Twagala okulabula Chairman Nyanzi by'okola ne banno omulimu Mukulu Sserunjogi, Mukulu Ssemugomba nga mwenna basatu muli ba candidate
ogamba nti mugenda kutandika okutiisa bannakawempe okutiisa abantu abalala bonna abeegwanyisa ebifo nga mutandika okugyamu abantu nga temumaze nakukola nteekateeka yaffe emanyiddwa nga NUP. Tumanyi bulungi nnyo nti 40% eva ku kibiina okulaba biki era ekibiina ebyenjawulo byokoze. Mwagyewo obumanyirivu obwo ogamba nti kakati bale bakoledde ekibiina era bano betusunsuddemu 60% ya ground. Mwagyewo obuvunaanyizibwa obwo obugamba nti kakati ground eri ku 60% eri ku bana abantu be mwagala okutambula nabo. Lwaki mwagala okuteekawo embeera ey'abaana n'ebyana mu kibiina? Tetugenda kukkiriza nga bannakawempe okugamba nti mu abantu abavuganya abeesimbyewo ate mwagala okusalirawo abalala nga mwagala okutambula n'abo be mwagala. Njagala okutegeeza wana Nyanzi, oli candidate nawe olina kusunsula busunsulwa mu mbeera zonna tugenda n'amaanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu ekawempe kye gaba gagamba kyekibiina kyaffe kikola kigamba. Tetugenda kukkiriza n'omulundi n'ogumu bantu bagenda kutuula basatu batuule mu maka enkiiko z'okyusiza mu maka ago mpitirivu obungi naye nga bangi nnyo abeesimbyewo abavuganya ebifo ebyenjawulo temubayise mulondamu bulonzi abantu ab'enjawulo ne mutandika okugamba nti gundi vaawo. Olaba abantu batandise n'okwerangirira ku mikolo ne babeera ku mikolo ne bagamba nti bannange ffe batusunsudde era ffe tulina kaadi z'ekibiina nga mwayise mitendera ki? Tetugenda kukkiriza nkola eyo. Chairman Nyanzi ejjooga eryo lyoyagala okweta mu kawempe tetugenda kulikkiriza. Tuli bamalirivu nnyo, tuli ba NUP naye tugenda kukkiriza jjoogo lyoyagala okukola bannakawempe bw'oyagala okutandika okusunsulamu abantu okusinziira ku bigendererwa byo tetujja kukikkiriza. Wabaddewo embeera ey'obweraliikirivu oluvannyuma lwa komenti eyakoleddwa ku posti y'omukulu Muwanga Kivumbi wa NUP ng'egamba nti your days are numbered, don't waste your time. Bamutegeeza nti akadde ke kaweddeyo tamala budde bwe, naye ng'omukulu ono afande bw'atyo bw'afaanana Ronald yeegenze maaso okuba ng'ate abiwandiikako. Weewaawa weebale kubeera mulabi mulungi owa PJ The News Anchor. Nsiima nnyo nsimira ddala mukwano ntasima ebula ajuwa nzikiriza mbere ng'ate nkwerekereza akaddeko konna k'omaze wano nga weekumiddeko. Lwaki nedda sikusibula kaŋŋambe nti sula bulungi siba bulungi Mungu atekumira mpera asigale ng'ate akoze ki akunkumidde, naye nga nkujjukiza nti ku PJ TikTok vibes mwe batiimu violence mwe batiimu byononese ebiva byonna ku TikTok mbikutuusako ku mukutu gwaffe omulala. Link wansi awo ngenda kuba ng'ate njikupiningirawo okona mu bukonyi ojja kuba ng'ekutwala straight to that video okuba ng'ate ofunamu ki vibe. Oba olina olunaku olufu ojja genda wali ate tusinike mu kubinyo. Mubeere bulungi Mungu abankumire mweraba.